tomayina kumanya yenna byonna birina kugira ogera nnyo obubozibozi nonsesa omukazi w'ekirooto kyange naye madamu oyo madamu omukazi wa kirooto alinzitamu omuntu kiki kyotamanyi naye n'amala akimanyako omanya bw'ati nti omwogera kubuulire nze nga bw'alinze kyekyo kyagala birala ebirala siyoya wadde talina nnyo kabina kalyawo nenzaawoweewo gadi amaaso go gagendera paka munda gwenno gwe totandika eyo yekoze ebintu byenjagalire ddala madam wama madam ali bize alina byakoze agenda ndowooza ajja madam ono yabadde agamba si gwe abadde gadimba kiki abula banange madam mujebale good afternoon thank you teacher sit down gadimba ogenda okyuka kubeera obudde bwe tulimu bwa good afternoon naye biri byongerako mu bukyamu akakagoye nange newe nandibadde nze mu dduuka sandikaleseeyo sevumbula wenna otandise okolera ddala ebintu bya gadimba naawe yabinjigiriza madamu yatera obinjigiriza ebisinga kati mukola ki wano gadimba madamu kiki ujebale gadimba wanji madamu wasomye ebitabo mbisoma madamu gadimba wanji naye omanyi titunatera okutandika ebibuuzo naye kati nze ndi bulungi era kati oli ku kituufu teŋŋamba nze ebitabo mbisoma ndi ku kituufu gadimba weesomera oba osomera nze nsomera nze naye badange gadimba kale kati gadimba baŋŋambye ogenda weewaga mu baana nga bw'omanyi nnyo kati okusoma okuwandiika era newe bakuwa akantu kyalina kakulema kati biki ebyo byokola oli wa tabbu gadimba nkuweyo akabuuzo kamu madamu okakasa satu gattako bbiri kale kankugondezeemu gadimba satu gattako eno madamu teziribe mwenda tolaba ekyewuunyisa ate ono munne yayinza okuba nga abimanyi naye nga gwe omusirwaza gadimba n'akabuuzo akatono bwe kati kakulemye okuddamu kati mu pepo ngenda kukolamu ki sevumbula wanji madamu satu gattako eno asatu mwemu madamu olabye nze kano kasevumbula nakagamba dda kayinza obba kaluminati kati oba ansi entuufu kagigyewa